obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa g'omwaka guno bwe yatisse Katikkiro Charles Peter Mayiga yategeezezza nti si musanyufu olw'ebikolwa eby'okusikaŋŋana ebitogi mu Paalamenti ne mu nkiiko ezimu eza gavumenti ez'ebitundu, era yalagidde abalonzi okusooka okwekenneenya abo basindika mu bifo by'obukulembeze. Ssaabasajja yennyamidde olwa Paalamenti okubeeramu embirigo, ebikonde n'okuwogola emba. Yagambye nti bivudde ne mu Paalamenti ne bidda ne ku nkiiko eza wansi. Tubadde tulaba abakesisi nga bagwaŋŋana mu bulago. Kabaka yatugambye nti okulonda kutuuse naye tulonda abantu abategeera ensonga za Buganda ssemasonga 5. Yagambye abanaanyweza ensonga zaffe ez'Obwakabaka nga tuli wamu ne Uganda. Twagala nnyo Uganda bwe wabaayo akyerabidde. Omubaka wa Kira Munisipaali Ibrahim Ssemujjo Nganda ono y'omu ku babaka abasinze okuteesa omwaka guno awatali kusika muntu yenna kitogi naggusa ensonga, naye yali ssentebe wa Kabondo Kabaka abava mu Buganda Johnson Muyanja Ssennyonga. Mu kafubo ke tubaddemu nabo bategeezezza nti obubaka bw'Omutanda walaze nti ekitiibwa kya ssetteeserezo kyeyongera kunaabuuka naddala mu kisanja kino. Obubaka bwa Ssaabasajja bwe butegedde bulungi, ebimu ku bimala mu Paalamenti ekitiibwa kusindika abantu ab'ekibogwe, naye nga nekyagenze mu Paalamenti kyagenze okunonayo kintu kimu musaala. Abantu bagenze okukiikirira n'ekitundu mwava nga ne mu mutwe tibiriimu. Ye bw'ayingira Paalamenti bamusasula omusaala ng'ebibye biwedde. Oli n'atukanuka nti katumuwaalyeko ebitundu ebirala nga bireeta abanaalungamya ensonga asobola okuyimirira ku floor ya Paalamenti n'ayogera, ne bw'aba munyiivu n'agumira ebiriyo naye n'ayogera ensonga asobola okujeggusa. Bagamba nti n'ekyokugyawo ssemateeka wa Uganda yasookera ddala nakyo kye kimu ku ebyo ebiviiriddeko ebizibu nga bino. Ekizibu kye twafuna Obote bw'amala okugyawo constitution omwakolebwa ensi Uganda, abakulembeze abazze baddawo bw'abeera mulango akozesa Uganda eyawamu kugasa balango. Bagamba nti mu biseera nga bino eby'obululu watera okubeerawo emisege gyerembika mu ddiba ly'endiga nga bwe baagala Buganda, era baliko akaama ke bakubya abalonzi. Kati olwaleero mu Buganda mw'osanga ayogerera Buganda naye nga ebya Buganda tebimukwatako. Ate n'osangamu n'Omuganda ekisinga okuluma nga tassa kitiibwa mu Bwakabaka, tassa kitiibwa mu bintu bya Buganda, nga naye Buganda agirabanga lyato limutwala Buvuma. Bw'aba anoonya akalulu n'annyonnyola nga bw'ali omwana wa Nnambi, akalulu bwe kaggwa abannambi n'abakaabya akayirigombe. So n'olwekyo obubaka bwa Ssaabasajja ffe bituweewulidde ku mulimo nti abantu abo kati abantu okuva olwaleero batandika okubatunuulira. N'alabula abantu kuba buli muntu ajja kwagala ayiteyo, kuba bamanyi nti Mmengo masannyalaze aga 3 phase si single phase. Oli bw'ayitayo amanya nti obwamufuna, naye lwaki oyitayo buyisi nga togenda kutuukiriza ebyo Mmengo byekkeerizaamu? Lwaki tosobola kweresa kasente ke bakuwadde nga kino okole ekyo ekiteekwa okubaawo? Abakulembeze okwagala ensimbi ez'amangu nakyo bakinokoddeyo ku kunaabuuka kw'ekitiibwa kya Paalamenti. Kubanga afunye akasente. Sente zitukoze bubi nnyo, era bwe tutaakendeeze ku mululu gwa ssente tetulina gye tulaga. Ne bamulonda olw'okubagabya obutebe n'amasefuliya n'ente ku Christmas, naye n'atuuka mu Paalamenti emyaka 5 negigwako ng'ensonga eziruma abantu tazoogerangako kuba atalina busobozi busobola kuzoogerako. Yadde ng'ekitundu kya Buganda kye kitundu ebitundu ebirala kwe birabira okubaako bye bitandikawo, ekitundu kino kye kimu ku bikyasindika abakiise abakyali ab'ekibogwe ku bifo by'obukulembeze n'okusingira ddala ssetteeserezo bw'ogeraageranya n'abo abasindikibwa ebitundu ebirala. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina.